Singa tubadde twebeeredde mutugamba ekimala kikola ki ekimala kimala ku lw'obusuubuzi bwaffe tugamba nti nga 3 mu lumu tugenda kuggala ebibuga byonna. Okwekalakasa mu kibuga Kampala akatambyako ngenda kakwongera abasuubuzi nabo bagambye ekimala kimala naffe katwegatte ku bantu ngenda bakuwa maasawo kati nabo bolaba abajja be bamu kubekalakasa last week ne bakwatibwa era nga bano wetwogera bali mu kooti bali mu kwerennemba na misango gino oyo Pfizer Fabs ekiwala ekyo kyolaba ekyeru akikola wali ku KFM kipresenta era nga yomu naye kubakwatibwa ne banne bakola nabo ku macha awo naddala ku KFM omukulu ali mu kubanga naye asawe no wetogera ali mu kooti ne banne abalala nakulejo waliwo be batadde era nga bano bawadde emitwalo 10 ez'olwo abamu ne bakansibwa emitwalo 3 gye bajja okuleeta later then abantu bakansibwa emitwalo 5 nabo gye bajja okuleeta oluvannyuma olunaku olw'ejjo kati bonna tugenda kuba nga tupikuwa wabulanga nja kusaba video eno soko jimpera ekigalo okwekalakasa kuno olowooza kirina kikigenda okuba nga oba oliawo kikyusa I am fighting for your rights as well. I am fighting for your rights as well. I fight for your rights. I am a Ugandan. I am not a politician. Anita must resign. I fight for your rights. Anita must resign. Not to corruption. Not to corruption. Uganda needs to develop. Not to corruption. Anita must resign. Uganda bana mutali kichuka. Estali chuka. Wanayo protocol kado mwana wo. Fulufiga avudde mu mbeera ku nsonga ki ngenda kubanga mukuwa Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa akugamba nti ekintu kimu kyoboka gana kusimuyo amukulu oyo mukubireko bw'obanga oyina obuzibu bwonna obutatambula bulungi nnyo asoma dduwa nkiddamu musomi wa dduwa Kayingo ajja kusomera edduwa byonna by'oyagala bituukire oyagala musajja oyagala mukyala oyagala genda bweru oyagala amakago gatereeza kiki ky'oyagala akibire nga kirera mu bulamu bwo omwami oyo asooka kubanga oba oliawo akujjanjaba n'endwadde ez'enjawulo oba oliawo asooka kusomera edduwa naddala ezo nezibanga zigenda bulungi nnyo kati Fulufiga kasooke avume Mama Fina kubanga ye mu kwekyusa tamanyi kintu kirala kyonna. Mama Fina olina bootijjana baabo ku TikTok naye tulinze bano banakuvuma ekintu kirinze ng'ambaga kubangi manyi bajja kuvuma n'otandika okuyulika tujja kutuluna bwe tusirike wano omuwala w'omufa badde akufuukiddeyo leke naye tukulaba weesibye ku biziringu ebiyiringo tulinze era olutulinze ng'ambaga n'esibifa namugambe nti olwo tulinze ng'ambaga bali bamanyi omuntu balina abantu senatwala omwana wanimu ne bamuwa ssente ne bamuwa n'engoye zagenda okukoleramu konsati dakika 2 nadda ku konsati kwenyini nanvumirako ate ne namiira nkubira mbu naye muguleko ebimeeza nanye ngenda mugulako emeeza za milioni 2 naye abo nabanaaba abo nabamala nasigaza jobless billionaire ne yugi etc naye balinkolako ebikoyo nga nabo mbata twagadde ekyasembe wakyabako kirabira nkwetise nkututte ew'omukulu onfuukiddeyo leke ovuddeyo ofunye obujja gwe bunoonyeza yakulemadde okulaba ovuddeyo nfuukiddeyo leke oyogedde ku junior oyise junior omugambye ebigambo ebitakwatagana nze ate alwanirira taata wa junior abeeko appreciative at least gye bamuwa musajja wattu onjogeddeko ebigambo kalye emmana ya nnyoko kalye emmana genda obigambe nnyoko olinga emmana kalye emmana ya nnyoko kalye emmana ya nnyoko nze akyogedde mirundi olinga emmana genda olabule nnyoko tumbaavu mirundi nga mutadde ku bali abaspars tours and travel bakugamba nti bw'oyagala genda Canada bano abakulu bazze kulaba nga babigonjera okusasula mu installments kitegeeza nti basobola kuba nga bakugumiikiriza mpaka n'okugenda then n'osula balance otuuse Canada bakoleko atujja kuba okujusa ewasemba wano wakulu nnyo ayina bungi tabalejeniya bwati naye obwalaza obutali Chiringo no mbaka wa Kampala. Zinalondo omukazi we Kampala nga manyi nesubire ngene mufunamu. Naye omukazi akolera ba Jennifer Fulufiga na omukazi gwe okolera ba kulimino. Jennifer Fulufiga na kangubi. Bakulimino bakolonda. Nanganda road lyakolebwa. Kati balimaze ejjo lyagala kusanga gudo. Tomusanga ku kyeruwafu bakikoze. Otegede sebo. Batandise
Salama Road, Butambala Road bagitandise. Chairman Nyanzi kansala Beka yetereza. Obata yetereza. Muwalani. Kansala Beka asasula. Nina abantu bentunulidde. Ono mukazi akolera simanyi suspension, simanyi baba ita bati abo suspect. Omukazi takolera abantu. Olwomulabako wabera abakoze fujjo, wabera ababbi, wabera abebambye mu nguudo lwaba yakoze. Walonde baba suspension. Ba suspect. Walonde baba criminal. Lwaki ugamba bwotyo? Gunago mulimu. Abuli muntu amayira ne strategy. Lwakolera abantu. Ekyo kirondesa abantu. Be bamulonda. Sisi temi memorio. Ogenda mulanga basaka bukoti. Sibendi ludawa. Sibayiwa. Wakulondera kigwe. Abafe nakawuka bagamaja kuoleze musangu wetaka. Gwe sisobola kuwa kaluka. Balonda. Hani goli koyi. Gwe mukazi gwe nakulonda naye nejjusa onakola nakulondera ngenda kulonda asina muwanga. Kuba baba bazibe misango bakulonda ojagenda eruzira wesimbe mukomerero zira bajja kulonda. Eno muwala wa mwami Kibuuka. It was so what? Bawala namwe mutuseko nnyo abaana bamwe. Olinge mana kizemo ogwokusatu nzaki ogedde. Waliyo omulala. Gundi mpa ku mazzi awo. Nze amuzaala olinga amazzi. Nze nina abaana nze gwobuulira Little Kids. Nze am a double father. Ojjo manyira. Walabyeko Little Kid alina ssemudondoli bwetyo. Walabyeko Little Kid atayagala atali ku ssomero. Omwana mwamuteeka mu bintu by'abakulu. Mwana muto mutwale ku ssomero. Abato bali mu bibaya. Kati ombuulira nkole ntya. Ng'ana okupama oba I will not come. Nze tomanyira naawe kunkuba bwana bwammwe. Champion good. Adde wa kitaawe. Ennyumba gye mwazimba eriwa. Temutumalaako mirembe. Alya ne sikeni ya muzaala. Yalina omulabirira. Munoonya sete bamugobye bwe bamugoba bamugobe. Adde wa nnyina. Temutukuba bwana bwammwe. Waliwo bagamba ng'omwana muto, omwana adde ku ssomero, omwana muto, nedda temumwagaliza. What has happened? Teri muntu agenda kuyamba wano. Nera obo badde oli eyo. Ngoloza ti abantu banakwatibwa ekisa. Abantu they don't care. People don't care. Ani yamutwala kufa ngo ninze. Bwaba nnyina yamuzaala nga tamusobola. Lwaki tamutwala mu orphanage? Champion good lwaki temutwala mu orphanage?